kiki kyoyeresa ekyamaanyi ekituufu abakyala abasiraamu balabika buki naga sijja kajjako n'abawagira olyomuwala simujjukira linnya okakasa nti ekituufu talina kyali nerinnya tulyerabira Shamim eriyo tulijjukira nze anti nze sitabidde namummanyi abo baana mu mbeera ey'okuba nti ffe obusiraamu bwe bwaffe wallahi twalwana Shamim n'alwana ate kino kyategesa agibakaluba kigenda kwongera abalabemu muteekamu ennugu kyetwali tuwona ove mu kuzannyira mu busiraamu olwakaki olwakakaaya baleka abaana b'obusiraamu bambale kuba bwe batyo baakuzibwa ate nkakasa naawe bwe tewali wakuzibwa media na nsi yeekoze eki yeekwonoonye nsembyayo kino okumanya olugoye luno lwa bbeeyi okumanya olugoye luno hulira Allah w'ekitiibwa yawa amateeka looza surati Nuuru embaseerabidde yaga nti wal qawaidu min annisaa waliwo amateeka agafuga abakyala bakyala kyabo abawa abato la allaati abakuze mu myaka era kino njagala okubategeeza nti ne ku lunaku 31 mugenda kulaba bakyala abakadde bakyala ki la yarijuuna nikahan nga takyasuubiramu nti waliyo omusajja ayinza omugambako akagambo wulira Allah omukyala waali bamama waffe bwe bali nga takyasuubira nti sula ayinza okujja namuga nti yo beautiful kati omukadde gwe namunyonyera kinti mulungi yenna amagulu Allah yaganyiga tannafa emba zino zaagwamu ennyama bateeka nsekule sinamunfuna takyalina kimunyumira ku nsi okujjako okulaba abazzukulu n'abaana be takyasuubira nti ayinza okubaako kyakola asanyuse omwami ebibigwawo naye yaga nti la yarijuuna nikahan tebagwana tebakyalina nniya nti banaddamu ne bafumbirwa uya Allah yagamba nti laisa alayhinna junahun tebalina musango an yadaana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina okategedde tebalina musango singa bakwata engoye nga zoolaba Samiya zayambadde nga boolaba bano nga bwolaba baana bali ku mmeeza nga weeraba n'aluteekako olugoye lwayambadde nga terugenda mulaga bwere kuba bamama bafe atuuka nga nebbere liise mu gomesi nga naye taliraba naabo bwoliraba liiteko buyisi terikyakukola ki naye nga tiwali yaliteddeko olugoye nga terugenda kumutyoboola lwaki ate gwe akyalina ebikangakanga ate otufuukira ekizibu so nsaba Shamim ogume ebigenda okuddako oluvannyuma lw'eno press conference ebingi naddala muffe bamaseeka bigenda okuzitowako naye gwe nkumanyi totera kupowa totera bigenda kuzitowa nti eno bidaa eno sibyayo tusooke tulaga abantu nti obusiraamu bulina kuba ku top nabera mwe temwongerezaako mu ba comment sectioners kituufu nange nakyali tekigwana busiraamu tujje twambala abanayogera boogere wallahi Allah yudafiu alladhina amanu Allah wali okudduukirira abo abasazeewo okuteeka mu nkola amateeka age ajja kudduukirira Shamim Allahumma amin mukkirize ebigambo byange tebitera kuba biwankulembera abaasooka obusiraamu buneeno nga tebunnasaasaana abakyala abaali nga abasiramuka abasiraamu bayambalanga engoye zaabwe nga zibikka bubisi ntumbe n'amabeere ng'emikono gisigala giri kiki naye nga bw'osiramuka olwanirizibwa bwotyo nga tulina n'amateeka gakola gatya Baabawarabu batya ebintu bisatu okulaga ku mubiri gwabwe batamya enviiri bazitwalanga kya bbeeyi kizibu nnyo muwarabu musiraamu si musiraamu musanga enviiri ziriwa bebamanyi kyakwewunda kya mwami abawangalirako abaali batuuseeyo ndowooza ziringa ennaku 4 nga ndi mu ggwanga naye nabadde Dubai nempe omuwarabu salaamu gwe nabadde ndirayo naŋŋamba nti oyo si musiraamu yadde Amina naye nga yeebisse buki kati batyanga nnyo okulaga enviiri zino ekyokubiri nga batya okulaga entumbwe sajja agwirana nnyo n'entumbwe kyova olaba
buli dakiika kikazi kya ntumbwe, edigidate, ekyokusatu amabeere, ng'ebyo babitya. Kati nga bwe basiramuka basigala ng'engoye bazambala batyo, nga ne bwe batambula bwe batyo. Kati kano akakaaya kanene ak'omunda kano ako kano akali ajati n'abasomye okusongamu kali akali munda, kati nga kebabikkako buki mu nviiri. Allah nassa etteeka atannalawa tteeka lyakwambala ngoye, n'aga nti waliyadribna bikhumurihinna ala jiyubihin. Allah n'alaga nti kati mba mukola kali akali munda mmwe kemutaddeyo, banga bayambalanga ebigoye ebinene bino bye bayita diraasi, mu Buwarabu babiyita jaibu, kati nga bakyambala bwambazi. Allah n'alaga nti kati bateekeko ko n'akakaaya nga bw'olaba naava kagize eki ono wa Yemuna naava nga bw'okalabye Shamira Radio 4 nga bw'ayambadde, ono omukyalo ono ndowooza nga bw'ayambadde, n'oli obwedda akola make-up oli omweru nga bw'olaba bw'oyambadde nga tuyambadde ajatusamya ekigozi wagize eki nga Shamimu bw'ayambadde. Allah ga waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin, kati bateekeko akakaya kafanna bwe batyo basooke balabikire eddala nga baki. Oluvannyuma lw'ebbanga nga litambudde nga basiraamu nakinkuba ddala, alyoka assa etteeka litusomye ya ayuha, newankubadde linguddeko buki bugwi aya n'etategeerekeka. Ya ayuha nabi, olwo Allah assa etteeka kuba maze okunnyikira n'okutegeera obuki okukakasa ekyo byakkira na Madiina. Ya ayuha nabi, owange gwani Muhammadi, mumpulirize wano, okukakasa nti lyakka. Ate ne Umar okukakasa nti basooka kubeera batyo nga bw'olaba naava Shamimu nga bw'ayambadde. Umaru ajjeeka n'asinkana bakyala ba Nabbi nga bambadde nga Shamimu, nga bambadde ng'ono nga bwe bali. Kaakati bwe yayingira n'alaba Aisha nga bw'ayiseewo, Hafsa nga bw'ayiseewo, bwe batyo nga bweweraba. N'agenda eri Nabbi naga Rasulallah nsize, yali amuyise nga tulina olugendo lwe tulagako, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam talinaamu muli idea ku nnyambala y'abano. Akimanyi Allah yalagira bambale obwo buki, baba bagenda Umaru nadde nabiganagani ya Rasulallah, abakyala abaffe nno nga banjawulo, si be bali awo tebatuuka ku mutindo ogugwo ogwababo. Tubadde twagala bo baawukaneko n'abaffe mu nnyambala, bategere nti bano bakyala ba Nabbi, ono mukyala wa Umaru. Nambuuza otegeeza ati, n'amugamba okusinziira ku ntunula gye ndaba bakyala baabo era esababu nuzulu kuka kweteeka kwali kwa Umaru. Bakyala baabo okusinziira ku ndaba gye mbalabamu bakole batya etteeka. Ya ayuha nabi, owange Nabbi Muhammad sallallahu alayhi, ya ayuha nabi ya ayuha nabi qul li azwajik, gamba bakyala bo, wa banatik n'abaana bo obubuwala, wa nisaa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Kati Umaru yagamba ya Rasulallah, okusinziira ku kyendaba nze ndaba abakyala abo bakyala abo balyambadde jilibaabu. Nabbi amubuuza nsonga ki, n'amugamba nti dhalika adina, nze ndaba ekyo kyekinene okutwawulako nti ono mukyala wa Nabbi ono si wa Nabbi. Yakulabye edda n'akugamba nti ebiri ewaka yabirengedde dda naye neyanzizza okuba nti agambye nti kyeyalabyeyo kirabika kyateredde. Nkweyanzizza nnyo bana abateesiteesi ab'ensonga eno, ontwala omukisa guno okubeebaza ennyo nnyini ddala. Mu nsi gye tugenzeemu, nsi ya bwonoonefu, era bw'oba oyagala okulaba abantu society bwefaanana, batugamba nti otunuulira abantu bagikulembera, oba abantu abo abafuuka ab'ensonga be twaligambe nti ba celebrity, kuba abantu be bakufuula okuba ow'amaanyi. Wano mu Uganda abantu kati be twogerako nti b'amaanyi ogenda okubatunula ensa yaabwe mu butuufu nga ekukaabya maziga. Shamimu ne banno abateeseteese ensonga eno, njagala mboogerere
eri abantu basobole okutegeera ekintu kino. Obusiraamu ddiini eyajjula ate ey'amazima, naye envuunula yaabwo yerimu obuzibu. Islam is perfect, but human interpretation has got errors. Okay? Wano we tuzze tutudde, naye kyensinza okwagalawo ebadde tolerance. Ffenna entegeera yaffe ku buli nsonga ejjira ku mitendero gya njawulo. Tetusobola kutegeera kintu kimu ku ntegeera y'emu ku budde bwe bumu. We tuli wano waliwo abambadde empale, waliwo abeesibye ne batabikka feesi, waliwo n'abasibye feesi. Hajati Kigozi bw'abadde ayogera agambye nti yasooka n'ayambala obugoye nga alaba si bwe butuukiridde kati w'atuuse. N'anyumya olugero lwe n'agamba nti yagenda n'amala n'atereeza. Era ekigambo ky'akozesezza, it was very polished. Agambye to inspire. Faith, okukkiriza, it is a set of rules z'omala okukkiriza. Obuzibu bwe tulina kutandika kukwasisa bantu mateeka. Mu bulamu bw'omuntu tebateeka tteeka. Ekintu kino nkyogedde emirundi mingi naye abantu tebakitegeera. Abantu bateesa, bw'oteesa n'onnyonnyola omuntu n'akitegeera. Omuntu ekintu ky'ayagala bw'akitegeera akikola. Bw'akikola ogenda kulaba nga mwateeka etteeka ate nga temutegedde nti mukoze eki, nti muteesa etteeka. Buli lw'otandika okulagira omuntu akola ekintu nga takitegedde tasobola kukyagala. Tasobola kukikola lwa nsonga nti aba takikoze eki, takyagadde. Ate okukyagala kuva mu kukitegeera. Kakati bano hijaabu zaabwe bazeesera, naye njagala mumanye nti balina olugero lwabwe. Nze genda neetunulira bannyinaze. Waliwo lumu lwe twakyankalanamuuko ku baana, naye nze ndi controversial era baseeka abamu banziruka bambeera wala, naye nze eddiini ngitambuliramu, naye I apply common sense, okutegeera kwange Mukama kwe yampa. Abakyala bano bannyinaze bonna kati beesiba bulungi nnyo ng'omukyala omusiraamu bw'akola ki, bw'abeera. Naye nzirayo ne mbajjukiza nti twayitawa okutuuka we tuli olwaleero. Ogenda okulaba nga be bayitako mu budinisa nga balina gye bakola ki, gye balaga, naye olwaleero nga bakivuye. Ne mbagamba kaakati stage gye mutuuseeko yakutegeera. Kaakati kye tuliko tuzze kutegeeza bannaffe bulungi bwakyo. Bano abawala bashamimu bwe mulaba si be batuukiridde nnyo mu ddiini nti be basembayo. Abalala abatuukiridde baluwa okubanga be batuyise olwaleero tube nga tugenda kutandika ekintu kya hijaabu. Kakati buvunaanyizibwa bwaffe okutegeera obunafu bwabwe, naye tusiime ebirungi byabwe. Omuntu yenna omutegeevu bw'otategeera butategeera bw'atategeera, kitegeeza naawe obutegeevu bwo tebulina kye bukuyambye. Tuyambagane mu kumanya tusobole okutegeera. Shamimu, Farida, mwenna temwatandika nga mwambala ezo hijaabu, mugenze musenvula. Nze ekinnuma mu umma yaffe, onansonyiwa Hajati Kigozi kankyogere, ye muntu aba agguse ku ludda lw'eri n'agaana okujja okuweereza munno omugwa mu mpola mpola, amutegeeza, amusike, amusembeze. We call that radicalism. Sijja kusemberera Haji Bakaluba lwa nsonga nti doctrine ye sigikkiririzaamu. Bw'otandika ekyo kitegeeza nti okumanyako tekulina kye kukuyambye. Kye tuliko eno tutandise ku bridginga. Tusanga abanyikira, abatandise okuba nga bayingira n'abatannaba. Era kye kigenda ffenna ng'ennaku z'omwezi 31 August okutusembeza. Abakyala nga bambadde ebiddugavu, abaami nga bambadde byeru. Shamimu, nze nakugambye nabadde nina kuba mu Europe, naye kwolwo okujjako nga Allah ateeseewo enteekateeka endala kuba nze empulaninga ate naye n'ateekawo ebirala. Ngenda kubeera Lugogo ku Millennium Ground, tubeere ffenna, tusanyuke, tuyige, abakuba taekwondo babeerewo. Obusiraamu kino kye bwetaaga. Bwawamu atannaba kutegeera muyamba akole ki? Ategeere omuntu. Nze banne nabeera e Bungereza
munansonyiwa ndabika nandazemu abaana abaakolanga ebintu ebitali mu busiraamu baabanga baana b'abasiraamu nnyo wano. Kitegeeza abaana abo tebabaagazisa, tebaabategeeza, naye baateeka mateeka. Tuyambala bwotyo ogenda kubeera buti mpola mpola. Shamimu Kaliddalu waffe tumuwagire, kyakoze kiremye abalala. Bw'abanga gyali gyakolera Katemba wa mukola naye ng'akakaya akyakateeseeko, gwe bw'oba onoonya omusiraamu omubi ennyo otandikira ku Shamimu. Waliyo abalala bangi nnyo. Kaakati mmwe abagenda okulaba ne kino mu kikube, obwo bugenda kubeera butamanya. Kyakozeeko kyatandikiddeko kye tugenda okutandikirako. Ate nsaba Allah atusaasire eneebeera entandikwa y'ekyo ekinene nnyo, naye mu byonna twaniriza atannaba kutuuka we tuli.